FM ekitabo ky'omuziki katulabe ndoleso tulabe munafoni yagamba atya Nze mukunja wa BTFM program sisimuka wano mu Ndobeso. Yeah, kasema. Kale nyabo nawe jebale. Tantana reiso. Hey. Mbere no bulenga. Aha. Wala mawule genafunye. Hey. Wala mutaja bamuyita nkata. Aha. Opoti yange jinagula we koke. Ewa? Ekonge. Nenze na mawuli entipolote ya jitunda nkata jirambuza abantu. Aha. Nazoka ninja omusinkana nkata nekweka. Aha. Esi bangambye nejjolero ekimakedde okulambuza abantu. Badde nkusaba taata. Onyambe ko enamba gye nkuweereza. Kati gwe kiki oyagala okumanya? Ng'osaawa zino kakasa. Mbeo kakasa ndabe kiddako. Kale onaawogerako naye? Nedda mpulira bubi nnyo nja kuwuliza buli. Pressure naddamu. Naye kinzaako. Kale beerako ku simu tovaako. Kale Nkata. Sebu, wani sebu. Ompulira? Nkulira sebu. Anti mbadde njagalayo poloti. Poloti ngeye sente mekoba. Nga milioni 2.3. Ezo zikyava mwana wange olaba newe oyagala kusaba teziri empoli njagenda mu kyali yo. Nene Kampala naweza kujja poloti baaba. Hey. Nedda baba. Genda mu kyalo funa neke namba. N'olima kasooli, n'olima ebijanjalo ne wano e Kampala weso news. Ngende mu kyalo. Ezo zigula wano sebo. Genda mu kyalo gyesobola baba. Milioni 3. Hey. Zibanga wezo. Arona ogende kusaba eri wasemba titulinaayo. Hey. Genda mu kyalo. Kakati bwemba nfunye nga milioni 10. Milioni ngakulikanga milioni 10 ninao proti yange kongao erirudawa eri kongao alo mukyala ago nali twebanja n'afa ekiramu ne bateeka mu ngamba banja proti nungi eri walungi eri akyapa naye wakubanze nyina kiramu kyebankolera. Kati olina kiramo? Kavaayi nga tannafa yakola ekirama nkino wemba nfudde ono gundi amanja kino ne kino atalanga mu poloti yange. Eri luddawa? Eri Konge wano. Konge eri walungi? Tiwabi nnyo walungi. Eri ekisobola okujyamu. Nkata. Mwanise. Kati eyo ng'Konge kati nja kuwa nga 5 kitundu. Kana agulina muzanyo gwe tomalira budde. Genda mu kyalo mbadina sere zirakata. Kakati eyo gitunda mmeka ya Konge? Kera gabasinganyo. Yakulete 10 tulabe ba 15 awo. Kakati kubanga ulabe n'obulungi bw'ekifo manye nti sente zowaayo nawe ziraga. Anti kati kyembuuza oyo nannyiniyo yafa ddi? Mukyala aludde ng'afudde. Aludde. Benkata. Wandi nyabo. Sebo nze gobi kanapa Nze yawulobo gatanafa. Benkata. Yani unambuuza. Nze nanyini poloti gy'oli mu kutunda. Gy'ogambye tunafanya enkola n'ebiraamo. Gwe naawe olinga eyafa. Ati naawe otamalira abantu ebiseera.
Oya ulogata. Ate tugatta byebisiwa fadda. Olina munaku toyane kulina. Tukokuba ebyaffe nga tufa. Never nine. Omusajja ali confident. Akulagira ddala ndi kyatunda ekike ate kyatunda akimanyi. Anti omufera abamalirivu mukunja. Ate abamukalungadde kati omusajja mutuufu yalibadde tayogerayo n'ekigambo n'ekyo. 96 ne 93 Masaka noti 425 noti 5 noti 752 23 7 naye bannange babuloka nakachwa abula mu babuloka oba totegeera kyoliko babuloka abo ugambe buloka kyasooka okukola ekisooka kya benna agula engatto ye n'agula engoye ze nnyingi n'asiba omusipi gwe byonna bya bbeeyi engatto zino ezamusonso ziri kalya mikolo era mulabira nagakato akiridde buloka basiba empale naye nga wabategeera nnyo kiki obategeerera wa nabalaba tobanga omulimu wagukolako nakati oli muyaye nnyo engeri gy'onyumizaamu abaffe obamanyi entambula endya ensula ennyambala yali neiba gwe nalabanga buli lunaku Mukunja Nakachwa na Motimo Balanguzi mwebale kuweereza buterevono kigunu ndi masoli eno musoweto kasanga tigaza load abe masoli tebava ku kintabuli kya muziki naye Mukunja nze nyina kye neebuuza mu bantu abadiringa nti oli kaliza ddala n'atunda ekintu kyo nga alinga agamba nti oba kike naye nze kyembuuza basomera wawo abakulu kuba omulimu gwabwe bakutegeera nnyo mmotoka ne baba tagimanyi agyogereza ne bagimatira Mukunja munaye mwebale kutuweereza naye abantu abo simanyi ssomero lyabwe giriyo so kumbuulirako kiggune masoli musoweto kasanga tigaza road kyeyuna isi FM kitabuli ky'omuziki ku 96 ne 91 Masaka. Mukunja Nakachwa na Moti mwebale okweereza eggwanga inze muwada of Uganda eddoboozi lya Kira municipality bweyogerera ekire ku zone. Naye Mukunja Uganda bweto bwetutuusiza nti buli omu alina kufeera munno okulaba nga afuna ekyokulya. Naye ate n'enjogera eraganga nti omukyala alinganga atamalayo poloti. Mukyala nkusaba bw'oba tomalangayo poloti genda ogimaleyo era genda w'olipotinga ensonga ezo kuba zikukwatako otherwise oyinza okukolerera losi. Muwada of Uganda genga eddoboozi lya Kira municipality bweyogere ekire ku zone kansala 226 kire ku zone bweyogerere. Genda ogimaleyo ofune ebiwandiiko ebituufu ebikondo osimba ebikondo byo sengenge abatusima batuweereza nze bane ku ndobe seyo nteesa oyo mukazi agende bugenzi mukwase mateeka ekiba kisoboka musosonkolemu n'ensigo ensigo yakona agijjeko amujjeko agamba waggalinga nikwagaa nti nambalanga omugenzi ku ssente zani kwazanya nti nambalanga omugenzi amuggyemu ensigo ffe twakoba ebifeere bana ebibuloka biffe ebiringanga amalala nene waffe gye buli obusajja bufeere nga bwekiwa kayinza okutundira ettaka lyo nga kakufeezeeyo akasiraanisiraani ako nze nasalishadane bweyogere mu bbuto ku bulongooti tumirako baganda bange bonna ne tubeeko tata wange ali Ntebaawo ne John ku nnyumba za mwami yawe awo mu bbuto nze nasalishadane mu bbuto ku bulongooti mwe batuweereza mikwano. Kale bire FM kitabuli ky'omuziki ab'omu bbuto batulabire tubatumidde nnyo. Abasimusi Maka Nakachwa na Moti mwasuze mutya mwebale kutuweereza ono Chantel Sumbwe timu ffe tuddako Maka abula kyendabye omusajja oyo mufere beba abatunda poloti ne baguza bannaabwe empewo omusajja oyo yeetaaga nakwabira ku poliisi ne bamukwata na bukwasi kuba omusajja mufere nnyo kubanga agenda ng'afeera abantu bw'atyo ng'atunda poloti emirundi n'emirundi. Keti Esumbwe kwali tata boye Lumbuja kwali Wanyana Joyce kwali Asaude Matuga kwali Anifa Power kwali Fensi Sobuganu kutumiddeko ne Chamani Mafikabanda ne n'abakyala waffe Namugenyi n'abantu b'Esumbwe bonna Maka tubaagala nnyo. Kale ab'Esumbwe naffe batulabire bafere Mukunja Amoti ne Nakachwa lwaki temusoma message zange
naye omuyayi basigale bayaye ono kolona yabakozesa bwekyo mumuleka atunde yayiweseewa nti omukazi amugambye talina yafwa korona kyogamba alinnya abantu ku mitwe korona ye nga tannamwetunza yennyini asooke bayeteeke katale yennyini okwongera ennakacwanze kabuye okuva negayaza mugamba mutya bannange abafere bangi kati buli muntu aliirako munne oyo omukazi era tulina kubeera bagezigezi nga byana byambaata gwe bw'oba nga tolina bijogerako poloti omanya ogenze kanywa amooti ekonja nenakacwamwe bali kuweereza nze mama Kayembe Maganjo aba mulimu gw'ababulooka ate teri bulooka majority y'ababulooka basinga bayayi bwe batuwe bakola bannange tebatera kuba bangu naye tukasabire mukama abasaasire sinzidde wano Maganjo Kagoma naye n'obufere bungi nnyo mbabulooka batulekerawo tuyaya bwe batyo Mukunja wanje onabeera mukojjaawo yesebo omugeyi Jimeka kandi Bombo ndi kwa 21 wano bakuwuliriza nifa afumba mmera wana akuwuliriza kwa 21 kakati kiwa abantu ekyokuyiga ne bobeera ne mumu era kulyamu oluko Jimeka kandi gemanyi webale Mukunja yesebo mwawe ko kale naye Mukunja oyo omusajja banaye mubbi bamukwate bukwate kwatasobola kwagala kutunda poloti etali yate n'ogamba mboli yafadde omuntu omulamu nkugambye abasajja nga tusiwuse empita n'okwagala ebyobwerere katende Haruna Ampologoma kwambusaana webale Mukunja wanje balamusizaako nnyo bakadde bange Nakacwana nkale ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime buddu ekisooka kya byonna bo babbulooka bwana Mukunja babbi era mwonna ndabula abalina poloti buli lwolwawo genda okulambo babbulooka bana batulabira poloti balubunnyo sente bazirya kivubi kati yali mu kutagalagala kufunda byamu nolaba otuuka okubika omulamu n'olwekyo omukyalo oyo okuva kati sawayo tasula agenda agisimbe mu bikondo sinakindi bwekiba kisobokadde nga bwamulangidde mbu talina ssente ate tumutesi musingi naye tajja kumalako ne babbulooka alina n'okubanga ayogere nga yakagiguza abalala bana onyugwa ggwanga Seremba nkale Hello yesebo mwebale okuweereza nkale naye mukyala Nakacwa omwami oyo munakutabeera na kike kakati owamwesooke bukyali amuwaabire nga tanaba kutunda bintu bye emurugo enakijumba koki webale omukunja ne Nakacwa mugamba mutya ab'emikwano gye tuli ssebo amanya abekwagana Fred omunakireka nekireka babeerayo nga bawuliriza abakatale ab'emusenyi waliiri nga enebatumbudde buli wamu ita embuya wona emwawamba kati omukyalo oyo aligendemu kati walaba amugamba ati yafa oyo omuntu alina kugendereza kati etakala kuno gekakasinze okusa abantu kubassa kituufu